Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize eti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito batako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazita sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti eno naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa zubeera. Candlelight ogimanyi. Bagita candlelight bw'okutte gw'obba. Washuga teyamaganye ku live. Vamo gyekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate ng'anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiganga tebabatika. N'oyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financial literacy. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okuba ng'ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente ziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Kuna nimugana togenda genda kukola nagamba kansooke nkole ki kanjira mbeera kwa neno sina bulungi maanyi nimugamba wewe tinanga sina bulungi maanyi naye siri bubi kati awo sister gwe nakubirako wa Emirates Restaurant Hadija nemukubira nayogera naye namugamba teweeraliikirira siri bubi namugamba siri bubi kamere eddagala lino ngenda kuba bulungi siri bubi ngera nange mulaba okale nga olaba n'omuntu nti omulaba omanyi tali bulungi naye nga si yatiisa tatiisa
kati awo yali atudde ku buli n'atuuyana bwe yatuuyana nentya ne mugamba owulira kinanga siina kyempulira just simanyi lwaki ntuuyanye maybe eddagala lyenva okumira usually abantu omira eddagala ly'omusujja n'otuuyana oba n'omira eddagala n'otuuyana era naddamu nayogera ne Hadija namugamba oba ddagala kuba era ne mugamba naye ng'atuuyanye oba jangu omulabiko kati yali agenda kujja kumukubira namugamba atojja siri bubi nenjogera naye oyogera naye wakusimu kwegamba Mungu alina ebintu byakola n'ogamba essimu yali eri mu silence nali nfuluma bwe nti nemugamba wabula essimu yo kangi mu silence golina otyo tungi nja kwagala okuwuliza nga oli mutulo nemugamba naye omuntu oba weewulira bite wegalira mu kisenge nangamba kale naye siri bubi just njagala kwebakamu neŋŋenda ne mukubira essimu ku ssaawa navaawo ku ssaawa za zuhuri ne mukubira ku ssaawa 10 n'akwata essimu ne mugamba oli otya naŋŋamba siri bubi nva nakulya mmere seewulira bubi ng'ayimuse neyewa ne ku mmere nali namulekerawo ebyokulya awo mu kisenge nemugamba naŋŋamba nva kulya mmere siri bubi nemugamba kainuwa naye ndi mukujja mbanzi yali ayagala nnyo obummonde neŋŋamba akaŋŋende n'obummonde nfumbire obummonde nfumbire ne greens naye mbigula neŋŋenda nabyo kati ntuuka muyita nyingira ekisenge muyita emirundi 3 tayitaba neŋŋamba ono nga yeebase nnyo munyenyaako bwe nti nga tampitaba nemukwatako bwe nti nga mpulira abuguma nemukwata bwe nti mu ngalo neŋŋamba omuwala nemugamba genda oyite jjajja olwo otandise okutya mukwano nga ntandise okuwunga nenziruka nempita nebbanga omusawo najja n'amukebera naŋŋamba pulse mweri nsubira buli omu ali bulungi kamera nkola akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba ki wamma okay so kansubire muli bulungi mwasuze bulungi oli ku Executive Media subscribinga likinga bomala osharinge omulamwa bakiyita mulamwa ekiruubirirwa basubscribers emitwalaga omwaka guno so buli omu gamba munno gamba maama ogamba taatawo abantu abatwagala bannange mwebale nnyo mwebalire ddala abantu abeeyongeredde ddala okunjagala nammwe mbeebaza tuli ku Gibbs Bridals ekisibo kinaatera era essaawa yonna twatandise dde okwetegeka abakola ddiko w'ekisiibo yessaawa mubenga kati mutandise okuba nga mutandise very soon tugenda kuba nga tukitandika naye nga tonnaba kuyingira kisiibo mulimu halaali oba kati mugenda kusooka mweveeko mumale mweddeko mujje mukole nnika busande butono nnyo baada aswiri mubeere mu Ramadhani nga mulimu halaali engoye weeziri wano ku Gibbs Bridals nika dresses weeziri tetugoba customer for as long as ayagala kuyingira halaali so wetuli wano ku Gibbs Bridals ekisaasi ku White Horse Mall jangu obeere nga otuwagira nawe walina birthday shoot baby bump muyina baptism oyagala kuba guest ku mbaga oba ku mukolo gwonna jangu ate obeere nga ate tukukolako ecop photography and videography be batukwatira videos ennungi z'olaba era osobolera ddala okubeera nga obeesiga n'obawa omulimo gw'omukolo gwo mbaga kwanjula nika birthday n'ebifaananyi bwe bityo era nabyo tubikuba ate Rashida Veils and Makeup ye yakola makeup oyo n'okusiba obukaaya bwammwe obwa nika ndi wano eno ne Hajati Kwolu tugenda kuba nga tunyumyanyumyamu omanyi bw'omulabako omanya ekisiibo kinaatera tubeera ne ogiyita initiative is it an initiative oba dinner tubeera ne charity dinner mu kisiibo badde etera kubeera ku Soban Center however this time round bagikyusiza ekifo olw'okubeera nga baagala mwegazaanye
ne tugitwala ku Africana. So tugenda kubeera nga tunyumyanyumyamu wano atubuulire lwaki yagitandika, bigenda bitya kati sofa, last year kyali kitya, this year tutegekedde atya, igwe atanamanya wa woogenda kubeera nga ate ogendako mu kisiibo oba naawe abadde nga ajja omanye nti kati ku luno leero ate kikyuseemu, kiri big and better. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Anno tatunulangako mu kamera gwe mulundi ogusoose naye ajja kukiwulira. Kati kuulu olina okwogera nnyoko. Nnyoko katini kali kaziddalo kali wano kumpi ne just olina okwamplifyingamu okwo ku ddoboozi katini tobeera nga nze kati nayitawo. Kati gwe olina osigala ku mulamwa tovaako nga nze. Kiri kitya Ramadhaani enaatera? Alhamdulillah. Kiri bulungi. Tuli mu kutegeka charity dinner yaffe, the cooperative taro dinner, wali ku Hotel Africana 28th February. Ekisiibo kinaatera inshallah next month. Wakati tugenda batandika okusiiba batannasasula nnaku bazikoleko ng'obudde bukyali. Abula bannange okimanyi nti nno abantu tebannamalayo nnaku. Mpozi tokkirizibwa kusiiba nga tonnamalayo luziri. Oba olina okusasula ennaku zo because ekisiibo kikakatawo ku muntu atalina buzibu bwonna. Waliwo abazikuba kati ffe babro tukubaaga. Babro tuzikubaaga nga tetuliddeemu. Then kyekiba kisinga obulungi naye kati omuntu aba yalyamu, omuntu yafunamu obukosefu n'atasiiba, abakyala oba olina okuliwa nga Ramadan tennatandika. So cooperative taro dinner yatandika ddi? Cooperative taro dinner maybe kantandike organization gye yatandikira. Organization yegitegeka. Yes, organization yegitegeka. Cooperative taro dinner eri under Marhaba Dawa and charity organization. Nga organization eyo yatandika mu 2020 mu biseera bya COVID. Abantu baali balina ebizibu by'okufuna ebyetaago. So ekirowoozo kya Marhaba Dawa and charity organization wekijjira ng'era ekirowoozo ekyo nakifuna n'omugenyi Sheikh Ssebunya Ibrahim, omwami wange Allah amusaasire amusonyiwe. So wekyatandikira kati ne tutandika omanyi kuva dda. Omanyi twabeeranga awo nga Sheikh yalinga akola ebintu bya charity. Ng'akola ne Salam TV. So nga kuva dda ndi passionate about ebintu bya charity ebyo. Kati kwe kumuguza ekyoze ne mugana naye. Ne mugana nina dream y'okukola home ey'abamulekwa n'abakadde because to me maybe they easily get to my heart. Abaana abato n'abakadde. Yes, so bwe namuguza ekirowoozo n'akibayinga. N'afuna erinnya erya Marhaba Dawa and charity organization we twalifuna ne turegisteringa organization. Kati awo mu COVID ne tubeera nga tukola charity under the organization nga tuyambibwako abantu ab'enjawulo ng'era omanya ebintu bya charity. Because oba oyagala okuyamba, woba osazeewo okuyamba oyagala oyambe ku bantu nga bawerako. So nga tufuna abantu abatuyamba Hajj Miraji ng'abeerawo nnyo mu bintu byaffe naye ebya charity nga tufuna n'abantu abalala ne batuyamba. So wakati awo we tufunira ekirowoozo ne tugamba naye abasiraamu wabeera events nnyingi, ebivulu, biki, ebintu ebyenjawulo. So kati awo nafuna ekirowoozo ekyo ekya dina naye tusobola okukolayo event ng'eri ku busiraamu ng'ate n'ekirala nga proceeds ezivaamu musobosaawo ne mugamba nti katufuneyo abantu betuyamba, katufuneyo something where that money is going to go. Yes, nga okumwanya abantu for a good purpose and then after nga mulina kyemukola. Then mu 2023 we came up with the first cooperative taro dinner. Dina eyo tulinawo gye twagenda ey'e Kamengo. Twalina omuntu gwe twali tulekedde ng'agenze kuwasa.
ne tusanga masjid nga ya kadongo. Omanyi nga mugamba nti tugenda kuŋŋwanira ku muzikiti gwa wano. Twakuŋŋwanira ku masjid nga ya kadongo. Ne ŋŋamba manya Kamengo si wala. Kumpi awo. Kumpi. Naye nga bw'oyingira eyo munda, I was surprised nti waliyo emizikiti wallahi gya kadongo. Okumpi n'ekibuga weewatyo. So ne tugamba naye kati katutandike ki? Katutandike Sheyi n'atandika okunga like okulaba nti masjid eyo abantu bava mu yakadongo badde mu masjid ekola ki? Erabika obulungi. So waliwo omwami bamuyita Swidik n'atuwa ettaka ne tutandika project y'okuzimba masjid. Ne tugizimba ne tugituukanga wakati then akati awo twakolera ddina. Ne tukola ddina eyo yasooka yavaamu ssente alhamdulillah yali successful. It was the first time but abantu batwesiga abantu bajja abantu basasula ssente zaabwe. So masjid ne tuteekako ssente n'abantu ne bajja Sheyi n'ayita mu bantu ab'enjawulo. Alhamdulillah masjid neekola ki? Neggwa. By 2024 masjid eyo yali ewedde ne tugihandinga over ku bantu b'ekyalo. Bayitayo mu Luwala. So kati awo ne tukola endala 2024 ne twali tulina abantu b'omugeti eyo Mulago betwaliko. Nga naye waliwo masjid baali bazimba then n'abantu bamanyi embeera. And in life you can never know how life is really hard and humble paka nga olabye ku bantu shamimu abakuli wansi oba ng'ogenzeeko mu bantu because oyinza okuba olya buli lunaku nga weebaka buli lunaku nga you think that is the order of the day yet waliyo abantu abeerawo nga talina kyakulya people that nga talina kyakunywa nga talina nassuubi kifuna naye ng'ate era abantu bomugeto babeera very hopeful. Yes. Balina essuubi lingi. So nengenda ne tuwa omukyala ali eyo kansala erinnya lye ndyerabidde ne tugenda ne Sheyi ne tuyitaayitamu omwo mu ghetto ne tufuna abantu then ne tufuna eyo masjid. Masjid eri awo e Mulago wansi w'akatale eri awo ya Sheyi Adamu. Seeka Adamu yagiddukanya ne tugenda ne twogera naye ne tumugamba okay kati mu Ramadhan tugenda kujja tugabire ku basiraamu engoye ebyokukozesa tubasiibulule tuteeke n'ettafaali ku masjid because masjid baali balina masjid enkadde naye nga bali mu kuzimba masjid empya. So ne tukola ddina ne tutuukiriza ne tusuubiza ne tutuukiriza kasa Ramadhan yaggwa bweti era ne tugenda ne tuddayo ne tusiibulula abantu ne tufumba emmere ne tukola ebintu alhamdulillah munasobozesa ne tuteeka ne ku masjid. So 2025 ne tukola medical yali yakukola medical camp. Ne tukola medical camp Sheyi Allah amusaasire na spearheadinga camp nebeera successful nayo nebeerawo. So buli mwaka basically ogenda ogikola nga olina ekiruubirirwa ky'ogamba nti leero njagala neekwate ku kino nti eno ddina njagala neekwate ku kino eno ddina njagala neekwate ku kino. So tulina page yaffe ya Marhaba Dawah Charity Organization ebintu byenjogerako buli kye twakolanga twakitiya ku ekiri ku page. Ne gundi endala initiatives endala ne tugenda e Naggalama ne tugenda mu orphanage ne tugenda e Luweero Kalule eyo munda era gye twagenda ku masjid. So tuze tukola ebintu ebyenjawulo. So basically dina eno eri about it is about you come, you dine, you learn, you connect and then you gain like you learn Allah like because buli wokola charity oba oli mukukola Allah oluwolo olulungi. Yes. So buli muntu kyandibadde kirungi ne weekwatako at least ku mulimu gw'omanya nti newe oliba ovudde mu nsi muno gujja kuyambako. Yes. Wakati kusaa zino Sheyi Allah yamujjulula naye at least buli asaayira mu masjid eyo twasooka okuzimba agamba afunye asigale ayoola empeera because yatandika initiative ate neyakola ki neggwa nebeera successful. N'abantu ab'enjawulo ate sometimes omuntu waba waali oyinza obutamanya nnyo bulungi bwe but Allah wakusaasira n'obulaba nga waali kirungi naye ate bw'avaawo ofuna abaana agamba nze Sheyi yankolera kino nze Sheyi yankolera kino kuba bambi yali ali so passionate yali ayamba like yali ali really selfless. So kati byonna obeera n'ogamba nze Allah waali nzijira baninjogerako ki wallahi nga tewali
nogamba balinjogerako ki nga tosondangayo yadde omusaalo okitegeera. So kati kiba kirungi noba nga at least olina omukululo omulungi gwolese. And then ekyokubiri, Allah wajjula omuntu byoba osobola omuwa charity nakumusabira dduwa, naye ate omuntu abadde omukkiriza ng'omanyi nti ali ku Mungu we n'okumusabira kyanguwa, byo bimu ku bikuyamba okubeera comforted n'ogamba Mungu omuddu oyo yali asinza ggwe, yali musiraamu, musaasire omusonyiwe. Yeah, so kiba kirungi nti bye yakola alhamdulillah bikola, kuba there is something ate nakirowooza by the Allah amaze omujjulula. Naku lumu yankuya naŋŋamba nina omuntu gwe nzija naye awo, ne mugamba kale, najja ne muwa ekyeggulo n'alya n'agenda. Bwe yamala ogenda naŋŋamba omwami oyo omulaba abadde andeeta, naŋŋamba naye musiraamu omanyi okuva ku makya sirina kye nnaalidde, badde nsaba sente z'ogenda okunsasula onsasule nsooke nfune wano kye ndya. Namugamba katugende ewaka nkuwe kyolya n'okusasula nkusasule. Kati omwami oyo ayinza oba kolo yasooka omulaba tiyaddamu kumulaba, naye wallahi sikiwa nti gyali yasobola okukyerabira. Tasobola. Kuba yali tamumanyi n'amuleeta mu maka ge, oba yali tamanyi oba mutemu oba si mutemu oba mubbi oba si mubbi, bali n'amuleeta mu maka ge n'amuwa ekyokulya n'agenda. So obulamu basically Mungu okola ekirungi leero n'akikusasula, you never know wajja okikusasulira. Kati basically ddiina yaffe eyo tugikola ne tuyita abantu ab'enjawulo, abantu mu biti eby'enjawulo, wabeerayo okusoma. Ate kirungi kati gwe gwenjogera naawe wali ozzeeko mwemu, kyenjogerako okimanyi. Tuleeta abasomesa ab'enjawulo ne basomesa abantu ne babuuza ebibuuzo ne basiibuluka. Yeah, then we tumala ne tuzzaako program Eva ebeera gye tuba tusuubizza abantu kino kye tugenda okukola. Ne tukolawo fundraising. Okay, so mu mbeera nga mutegeka cooperative tari dinner, nalabanga Shey gwe twogerako abasinga erinnya baamuyitanga Maulana. Si ekyo? Kuba ne bwe baali Mungu amujjuludde, nalaba abantu abasinga bo bawandiikawo Maulana. Shey Ibrahim. Shey Ibrahim erinnya Ssebunya gwe twogerako. Shey Ibrahim Ssebunya tari dinner bwe yali ng'egenda okubangayo yakolanga zi live, namulabanga ku live ng'abeera buli ssaawa gyogerako ng'abantu babeera bagimanyi ku ye, kuba gwe tewabeeranga nnyo mu kamera. Ku mulundi guno Seeka taliiwo, Mungu yamujjulula. Ogenda oyinayo omuntu yenna agenda okikubira ku sayidi eyo nga Seeka bwe yali ng'akikola, oba byonna leero ogenda byekolera? That question is really hard. Naye kati omanyi actually ddiina okutandika, nze nafuna ekirowoozo naye ng'era ekirowoozo kyonna nkizimbidde ku ye because sibeerangako muntu wa kamera. Ate ye yali muntu wa kamera ng'ali nga siri muntu wa kamera. Naye enkula y'omuntu eyo kuwa ensala y'enviiri, so ebintu ebikyuka okkiriza n'ogamba alhamdulillah kino kibaddewo, kati ogamba nti kokisuule nakyo kirala, oba there is that energy you've put, the passion you had from the start. Tosobola agamba nti kankireke kikole ki kiyite because Allah kifiiraawo n'amaanyi gaba yateekamu ge bamwateekamu n'abantu abalala bonna abaali babayamba oba baali babakkiririzaamu. You can't just let it go to waste. Ate nga kyali kya busiraamu, So that's why abantu natuula ne ŋŋamba I'll go on with this dinner. I'll go on. Naye era ofuna abakuyamba, ofuna because you restructure n'ogamba kati kanfune ttiimu empya tulabe engeri gye tutwala emirimu egyo emirungi mu maaso. So that's why I need a team. I have a team. Eriko abantu ab'enjawulo abatonotono bensobola okupushinga nabo, abasobola okutegeera nga nabo bategeera kye balimu. Yes. Kuba kati waliwo oyo omwami ategeka Muslim Run.
initially newe nali nfunye ekirowoozo wamazile Imran yenna simulabidde mukwano keke newe nali nfunye ekirowoozo kya dina because I didn't know much about ebintu bya dina oba ebyokutegeka ebyo bwe bityo nagamba sheewi ne mukwano gwange ali in line n'ebyo ebintu kamubuuzeeko atuwe ku magezi it's the first person we nasooka okugamba ekirowoozo na like nanzizaamu amaanyi nampa what to nambuulira you can do this okola booti like that so even this time round he's there wali then waliwo n'abantu abalala sister wange Aisha waliwo n'omwami omulala bamuyita Haruna webali mulamu wange bambi yaŋŋamba nti mulamu wo so webali bambi bali supportive Hajat Shania Wajid Bab House webali abantu webali bambi bazze okunnyambako okulaba nti tugenda mu maaso ekintu kigenda mu maaso ate in a very better way much we want to come back bigger and better. So cool omukyala ali because nebuuza like bankibuuze ntya naye sekamaze ebbanga kinga Mungu amujjuludde myezi mukaaga ng'olinamu okutegeka ate dina eno ate ng'ebbanga lyonna mubadde mugitegeka babiri so obuvumu okukkiriza obuteekubagiza ogenda mu ddinaayo kuba abantu abakyala abasinga bwe baviirwako abaami baabwe waliwo n'abamu nga Mungu teyabajjuludde Mungu yamumuggyeko bujja ne bamukyawa ebyo byonna asobola obbiyiwa n'agaa kati ebyo byonna nabita obulamu n'alyoka yeekubagiza okukakana bamu tubatwala mu zirehabu okukakana bamu beekyayira ddala n'akyawa buli omu n'akyawa abaana be n'akyawa buli kimu n'atandika okusoya Mungu ebibuuzo nze nakukola ki lwaki nze wenzijukira olunaku lwennyini Mungu lwe yajjulula Seeka nakusanga oli mugumu nnyo n'entya nnyo neŋŋamba kuulu kiki kati ate era nze nalowooza nnyo ku ddina neŋŋamba kuulu agenda kukola atya ddina eno Seeka nga abadde mujagujagu adda wali ate kuulu muntu wange wa Shamimu kati tugenda kukola tutya nga ndaba oli mukkakkamu nnyo ku ngeri ebintu bino engeri gye bikolebwamu obuvumu nga ggwe ku mukyala ali eyo nga naye Mungu yamujjululira omwami obuvumu obujjawa nosigala ng'opushinga anyway ebintu by'okufa n'ebyokufiirwa tebimanyiirika okwekubagiza is not something that can go overnight oba okunyolwa oba obulumi tebusobola kgenda because n'enfa Mungu Sheyi gye yafaamu it leaves you with a million questions abo wenyini abantu bayogera ebigambo bingi batisaagala otubuukirewo ke tukufunye otuweeko ku nfa ya Sheyi omwagalwa w'abangi Sheyi Ibrahim Ssebunya kuba waliwo abatugamba yagwa mu kiyigo n'afa waliwo abaagamba yalina omutima nga mulwadde waliwo abaagamba yafudde yeebase kwegamba ebibuuzo byali bingi nga tetunagenda eri soko tutemeretemeremukko wano Seeka kuba gwe waliwo Shamim anyway ati enfa ya Sheyi abantu bonna abaali bamumanyi be yali ayogera nabo mu kaseera ako baali bamanyi nti alina obukosefu mu kifuba olunaku lwe yasooka okufuna obukosefu obwo nali ndi naye natya nnyo ne mugamba tugende mu ddwaliro onyabami tebaagala genda mu malwaliro tebaagalira ddala genda mu malwaliro yafuna pain then neeta nemugamba awadde etadde tugende mu ddwaliro nenfuna enamba ya because engeri gyali pain gye yandaga nti nga nange ndaba kyaka the issue erabika eri ku mutima nenfuna enamba ya cardiologist bamuyita Dr. Sebatta
ku platinum ne tumukubira n'atugamba ali mulago but after lunch agenda bali ku platinum n'agenda n'amulaba ne tukola tests zonna nga ziraga Shay talina buzibu na mutima. Pain ne bamuwa eddagala pain nekendeera n'abeerawo naye nga atambula mpola omulaba waba atambula ebintu ng'abikola mpola mpola. Ne tugezaako ku Victoria ne bamukeberako then ne bamukeberako ebbombo nga wonna tebalaba kimuluma kituufu. Ne tukolako ku x-ray y'ekifuba nga tetulaba kimuluma naye ng'agamba awulira pain. Kati n'abeerako ku medication then ne bamukebera ne bamugamba alina ulcers. N'atutreatinga ulcers kuba pain yali agikaba wano wakati mu kifuba. Ne batreatinga ulcers pain n'egenda ng'ekola ki? Ekendeera mpola mpola. N'abeerawo n'atereera n'agamba ennaku zino era obeera n'omuntu mukankubuuza kati wali otya kati owulira otya? Natuka time nga takyakola ki? Takyagikaaba. N'amala pain yatandika Ramadan ewedde. N'abeera nga tagikaaba. Kati pain yadda. Omwaka guno gwennyini oguwedde. Pain eyo yadda ku Tuesday. Yadda n'aŋŋamba mpulira seewulira bulungi. Mpulira olubuto lunnuma, ekifuba kinnuma, mpulira wano wannuma. Wano wakati w'olubuto n'ekifuba n'agamba awulira wamuluma. Ne mugamba kati tugende mu ddwaliro n'aŋŋamba siri bubi just tuleka ndabe we nnaasula. Enkeera ne mubuuza weewulira otya? Ku subuhi namubuuza ng'ozzeewo okwebaka togenda genda kukola? N'agamba akansooke mpummule. N'aŋŋamba habula ggwe tugende mu ddwaliro. Ne mutwala mu ddwaliro. Twagenda mu ddwaliro ne bakola physical examination nga ne banyiga ekifuba kyonna nga pain bagiraba eri wano on the right nga we banyigawo wagifiiringa. Ne bamuwa eddagala ne bamugamba aligumire for 3 days balabe. Nga bamuwa eddagala nga tuddayo ewaka. Ng'addayo ng'abeerawo awo ng'abeerawo n'abaana. Then ng'olunaku luziba ng'ali ekyeggulo ng'atambula bulungi nga mukosefu naye nga si muntu gw'ogamba nti muyi. Ng'atambula nga leero yali amaze okulya ng'ayita ku baby gwe nalina ng'agenda weza 4 months. N'agamba enseka ne mugamba muwala ki? N'agamba naye nnyini atudde wano n'agenda mu buli ne yeebaka. Ne tuzuuka ku subuhi ku Lwokuna ne mugamba togenda genda kukola? N'agamba kansooke nkole ki? Kanjira mbeerako wano eno siina bulungi maanyi. Ne mugamba weewuute? N'agamba siina bulungi maanyi naye siri bubi. Kati awo sister we gwe nakubirako wa Emirates Restaurant Hadija ne mukubira n'ayogera naye n'amugamba teweeraliikirira siri bubi. N'amugamba siri bubi. Kammire eddagala lino ngenda kuba bulungi siri bubi. Ngera nange mulaba ng'okale nga olaba n'omuntu nti omulaba omanyi tali bulungi naye nga si yatiisa. Tatiisa. Kati awo yali atudde ku buli n'atuuyana. Bwe yatuuyana n'entya. Ne mugamba owulira ki? N'aŋŋamba siina kye mpulira just simanyi lwaki ntuuyanye. Maybe eddagala lyenva okumira. Usually abantu omira eddagala ly'omusujja n'otuuyana. Oba n'omira eddagala n'otuuyana. Era naddamu n'ayogera ne Hadija n'amugamba oba ddagala. Kuba era ne mugamba naye ng'atuuyanye. Oba jangu omulabeko kati yali agenda kujja kumukubira n'amugamba tojja siri bubi. Kati awo n'alya n'amira eddagala ne mugamba ogenda genda. N'agamba nnyinza okugenda edda. Naye kanneebakemu kansooke mpummule nnyinza okugenda edda. Kati ye yali muntu nga waba yeebase tayagala byamuzi okusazuukusa mutawaanya ng'ayagala otulotu. Kati ne mmubuuza owulira otya naye nakimuddiŋŋana nnyo by the way ekibuuzo ekyo. Mugamba owulira otya? N'agamba siri bubi. Ne mugamba kantwale kangendeko wano ku ddwaliro nina byentwala then nkole ki? Nkomewo. We twali tubeera ne Nammere si wala. Ngenda ku ddwaliro liri awo baliyita JWK Medical Center. Awo empeererwe ne ŋŋenda nga nali ntwala nali njagala batwalira gas then nkole ki? Nkomewo. Ne ŋŋenda ne mbeerawo ne njogera naye
oyogera naye wakusimu kwegamba Mungu ayina ebintu byakola n'ogamba essimu yali eri mu silence nali nfuluma bwe nti nemugamba wabula essimu yo kangi mu silence golina otyo tungi nja kwagala okuwuliza nga oli mutulo nemugamba naye omuntu oba weewulira bite weggalira mu kisenge n'aŋŋamba kale naye siri bubi just njagala kwebakamu neŋŋenda ne mukubira essimu ku ssaawa navaawo ku ssaawa za zuhuri ne mukubira ku ssaawa 10 n'akwata essimu ne mugamba oli otya n'aŋŋamba siri bubi nva na kulya mmere seewulira bubi ng'ayimuse neyeewa ne ku mmere nali namulekerawo ebyokulyawo mu kisenge nemugamba n'aŋŋamba nva kulya mmere siri bubi nemugamba kayinwa naye ndi mu kujja mbanzi yali ayagala nnyo obummonde neŋŋamba akaŋŋende n'obummonde nfumbire obummonde nfumbire ne greens nembigula neŋŋenda nabyo kati ntuuka muyita nyingira ekisenge muyita emirundi 3 tayitaba neŋŋamba ono nga yeebase nnyo munyenyaako bwe nti nga tampitaba nemukwatako bwe nti nga mpulira abuguma nemukwata bwe nti mu ngalo neŋŋamba omuwala nemugamba genda oyite jjajja olwo otandise okutya mukwano nga ntandise okuwunga nenziruka nempita nebbanga omusawo najja n'amukebera n'aŋŋamba pulse mweri tudduke tugende mu ddwaliro naŋŋamba naye twetaaga eddwaliro nga lirina ICU nenziruka ne Shamim Mungu yasinga okumanya ndoza nawunga nenfuna abantu simanyi na gye baava netumusitula netumuteeka mu mmotoka netudduka netugamba tugende egayaza ku Peoples netuuka ewampeewo waaliwo jaamu nga mungi de bwali bwakawungezi nga mungi kati mu kupapa wano netukoona ku mmotoka y'omwami yatuli mu maaso ku gaadi mwami najjamu ekisumuuzo mu mmotoka kyokka eno omulwadde afa najjamu ekisumuuzo simanyi ngeri gye nafuluma mmotoka nga ndi mu bigere ng'amasiga gampitamu neŋŋamba omusajja siri muyaayi naye nkwegayiridde nina mwami wange ali mu mmotoka muyi ngenda wali ku Peoples nsanga awo kyonna kye twonoonye twogere mwami n'aŋŋamba hajati nkusonyiye mugende tugenda otwala omulwadde mu ddwaliro netudduka netutuuka ku ddwaliro bajja ebyuma omukebera awo nga obwongo bwange tebuli bulungi wano mugenda mukubira nakubira sister we oyo wa restaurant nemugamba tuwano tudduka ku Peoples eddwaliro bajja Peoples egayaza tuli mu kudduka tutuuka ku ddwaliro bajja ebyuma bamukebereko kati ng'Allah amujjuludde naye ebintu ebibeerawo oyinza olowooza otegeera naye munaye osobola okuba nga owunze ate nga naye tomanyi nti owunze natuula mu compound y'eddwaliro nensirikirira bwe nti neŋŋamba wekibeerawo you think about emyaka nga5 mu maaso kuba waka waaliwo abaana nalekawo abaana omuwala afa omukulu ne mugenda wano yali akanigamba tofaayo tugenda kukomawo just that tumutwala mu ddwaliro tukomawo. Now I imagined kuba yali ayagala nnyo abaana be ali so close n'abaana be. I imagined obagamba amawulire amabi nti ate tagenda kudda. Nendowooza ku baana nendowooza ku naye nga Shamim nasoma adhikari simanyi na muwendo nasoma bwenziddiŋŋana subhanallah alhamdulillah wensoma wemusabira omulundi gumu nga wendowooza ku baana wemusabira bwensabira abaana kwegamba musaaza magwe nenga ngende nfune omusaale naye nga amaziga gampitangamu nenga ndoza saakolako kintu kyakuleekaana. Nakwata nakubira omuntu ogwa olwo omukulu wange nakubira yekka simu yange egenda zikira nengenda mmotoka awo nemutunuulira kati wawo omukyala wambi ku ddwaliro ali awo najja nagamba jjangu nkebereko
nankebera mpesha yange eri mubibiri nga wallahi siina kyempulira nga siina kyempulira nga mpulira ndi nnomu ne baŋŋamba esimusoko gireke webakeko wano naye nga at some moment watambulanga butambuzi okkiriza nti omuntu afudde basimutime ogamba olunaku lwakedde omuntu ono twogera alya atambula mulamu. How did we end up here? I kept asking myself sometimes up to even now sometimes I wonder how did 17th begin like a normal day netukomekerera nga tuli mu maziga. I keep wondering where was ebibuuzo bingi naye woba olina obukkiriza ku mutima Mungu akunyiga ate nze there's something kyebagamba nti woba oli wakati mu muswiba eddwa z'osaba Allah azikkiriza wallahi kyaka kituufu azikkiriza kuba nasoma edduwa nyingi nnyo n'ekiro ekyo lwaki antipagamba nti nali situula empewo yampitamu kati nga buli we neetoola nga buli we tuula wansi empewo mpulira nga empitamu nga mpulira empewo empitamu kati nga the only way I can beat that kwetooloola ate nga mu nnyumba ntyayo because maiti yali eri awo mu ddiiro naye eyo oluvannyuma kati nempera bagamba ku ssaawa 10 tugenda mutwala kati mukireyo ne ŋŋamba akangende ndabe oba kituufu nga yafudde. Omanyi oba oli muto obeera wano kanse saakwata ku muntu ng'afudde saamutunuulira waba wo tomanyi na buvumu gy'obujja ne ŋŋenda ne mutunuulira ne mubikula ne mukwatako nga annyogoga naye nga feesi ye tekyuse ng'alinga era nze sirina kifaananyi kye kyantiisaako nti wali omuntu afa nga akanudde amaaso biki yalinga yeebase embeerawo ne musomereddwa for I think 30 minutes to an hour obudde sikubala but nabeerawo awo ne mutunulira nga kati nagenda oyimukawo ne ŋŋamba alhamdulillah era nagamba nnyo alhamdulillah subhanallah alhamdulillah nga hasbi Allah wa ni'mal wakil nga nkidde nga ku lulimi lwange ne ŋŋamba Mungu you sufficient kino akireese ojja kimpisaamu n'abantu bonna babadde ayagala ojja kibayisaamu ne tugenda naye era obeerako mu dinayo nali nga neebuuza ekibuuzo how did we end up here what happened ki ekyatuukawo from the time we spoke on the phone finding him almost lifeless what happened nga neebuuza muntu gange naye nga wallahi siinamu answer kati ambulance we yajja etwala maiti ku ssaawa 10 Shamim nawulira nga nsuffocating obulumi ne ŋŋamba bino bituufu bamutwala tagenda kudda ne tugenda ku masjid kati yali agenda Makka yali ayina enkutu ye ne mbagamba nagiwaayo ne mbagamba abadde ali so excited about this journey agenda Makka so enkutu ye mukole eki mugimuteekemu nembeerawo nga banaaza nenzija ne mulaba kwegamba ola nti maiti etiika but waba muntu wo oba olaba nga bali mu kwanguwa ng'olaba bapapa kuba najja omulaba kati mugamba kati waliwo omwami eyagamba haja timusooke muleke nembeeraawo ne mutunuulira ngera takyuseeko wadde atalina kifaananyi nakimu kitiisa ng'alinga alina ne smile ku face neŋŋamba alhamdulillah Mungu I kept saying saba Allah I kept saying his name Ibrahim Sebunya saba Allah olugendo lw'otandise alukwanguyize alukugondeze akusaasire akusonyiwe I kept saying it very many times so tugenda ne tuziika briefly ebigambo bibeerawo bigambo bingi bibeerawo ebyekina byo nange nabiwulira nali shocked ng'abantu abalala bonna simanyi omutima simanyi yagudde na byonna ebyo bingi ebyayogerwa naye kyonna nakirapinga wamu bwe nti ne ŋŋamba waliwo omuntu afa nga talina wadde wamuluma ate ono alisi yagambyeko nti wano wannuma
kati teŋŋamba kyonna Mungu kye yagerera Ibrahim Ssebunya okufa ku lunaku olwo lwe yafa essaawa ze yafa kyekyo ekyamutta kyekyo Mungu kye yamugerera kyekyamutta because oba tolina bukkiriza omuswiba gusobola okukufa olw'omukafiiri bulungi nnyo era n'ebigambo awo ebiyitingana era abantu nze mbagamba nnyo nti osabanga nnyo Allah n'atakukeesa na kigezo kisobola kujja ku busiraamu wallahi kuba kyalimu ebizibu gyebiri n'ebigezo gyebiri osaba nnyo Allah n'anyweza okukkirizaako n'akurapinga mu masiye n'osaba nnyo buli kaseera Allah akukyusizeemu because amanya ga Allah w'ofuna omuswiba omanyi abantu bagamba Kulthum guma munnange guma olw'abaana munnayite omuntu omugenzi yandibadde kulaga ng'okaaba bw'oti but there is no escape for grief. It is a journey, it is a process. You accept n'ogamba kati kino kizze, you process it mpola. Obanga alowooza oteeredde kantu katono nnyo kakusnappinga n'owulira nga kintu kiringa ekyakabairawo twakubuuza ekibuuzo n'owulira nga akuzizaayo emabega but ogumiikiriza natukanita nga Allah nsaba ekigezo kino ky'oleese nsaba nkiyite kuba asobola okugezesa ate n'otakiyita n'ofuuka omukafiiri maybe ng'omuntu yakafa n'oyogera n'ogamba Mungu onkubye omuggo abantu boogera ebigambo bingi lwaki nze sidanka awo neneebuuza lwaki nze because okufa kwa mazima okufa kwa ddala kozi nga toli musiraamu nga tosoma nko ku ddiini okufa kwa busiraamu ffenna lyekkubo si asoose okufa sinze asoose okufiirwa sinze asoose okufiisa omwami kwegamba kufa kwa ddala okkiriza n'ogamba alhamdulillah kirungi gwenzi kizze ate gwenzise I kept telling myself gwenzise alhamdulillah musiraamu wallahi tabadde atali musiraamu abadde musiraamu kuba memories zenina kushiise bunye ezisembayo nga mulaba atuddawo mu kisenge mweyo wiiki mweyafiira nga asoma Quran ku tahajjud so n'omanya nti omuntu yali musiraamu yali ali solid nga newogamba bugambi omanyi abantu tukwesanya ekigambo singa kale singa nakoze bwe nti nga buli lwonkyogera agamba ekigambo si kya busiraamu omusiraamu tagamba singa so obeerawo n'okkiriza n'ogamba alhamdulillah obulamu bulina okugenda mu maaso because ate death is so humbling omanyira nti wenfa ensi ejja kgenda mu maaso naye alhamdulillah yafuna abamuziika omuntu wafa salatu janaza abantu ana abalongoofu I believe baaliko bamusaalira weyafa nenga nenkola umra nemukolera umra abantu bamukolera umra Sheimafu namukolera umra ne bamusaalira emaka because Sheimafu yali mukwano gwe nnyo naye mukufiirwa teyaliiwo ne bamusabira emaka wawo omuntu kukyalo mulala namukolera umra abantu ne bamusabira bamusabira ne ngamba walla naffe tusaba waba atujjudde atuwe abo abanaatusabira abanaatwagala mu bulamu ne Allah nga atujjulidde because tulina emikono mingi nga gitukwenya bulungi nnyo obe bayitirivu tulina emikono gye twesibye nga tasaana kulimya mu layini esooka yes nga tosobola kugamba naye ayina abantu lwakuba katwana omukumusiro omuteeka mu motoka wallahi nalaba buli kimu nakiraba naye siina muntu gwe nzijukira kuba amusitula abamunaaza nabalaba ayina muganda we yali abamita Haji Kasule guyekka gwe nzijukira kuba namuwa perfume wano nga bamaze okunaaza naye wallahi siina bantu balala benzijukira kyovala eki omusimba gujja osobola okunga naye nga tomanyi nti wawunze kyokka nga abakula abalaba otambula bulungi nnyo and then okuguma kuno simanyi okuguma ekigambo ekyo kati ndaka sikyakitegeera kisaka sikitegeera omuntu okugamba munaye oli mugumu nnyo bannange enkwegomba oli mugumu mwannaye tukkiriza oli mugumu buli we bakiŋŋamba in my heart I'm like ndi mugumu sikitegeera bulungi because okuguma sikutegeera okwo kwe boogerako kuba you break down a million times every single day you break down namala emyezi 2 nga ntunira abaana bange ne ŋŋamba taata waabwe yandibaddewo ne balaba ku mukwano gwe because yali ayagala nnyo abaana be
obulamu bwa sheeya abantu bonna bali mu mukwande balimanyi nti obulamu bwe balutambulirako famire ye ng'ayogera nnyo ku mukyala we abaana bange kati namala ebbanga nga I look at the kids ebibuuzo byabwe byo abaana babuuza obikola otya nga maama eri omukyalo oyo naye ali mu mbeera nga gwe nawe gy'oyitamu abaana abo emotionally ogezezzaako otya okulaba nga obayambako gwe nga maama kuba bato first nayagalanga nnyo okubyewala ebibuuzo ebyo but naŋŋamba baddemu bafune closure kati natunulyanga oli omukulu ng'abeera nga mmaze okusaala nabwatuka n'akaaba nga tokaaba dadi musabire beera mwana mulungi beera mwana mulongoofu because muto but she's 10 years amugamba dadi musabire beera mwana omulongoofu onaabeera omwana omulongoofu dadi gyali ajja kuba bulungi naye dadi tagenda kudda then ono omuto naye n'akubuuza where is my daddy yabuuzaako abantu awo why is everyone here but now where is my daddy kati nga buli gwabuuza abwatuka n'akaaba kati najja naŋŋamba mami bano nze sibakubye bulijjo simbabuuza where is my daddy but buli omu akaaba kati akubuuza where is my daddy, what happened to my daddy, why did they put my daddy in the roof, Janeza Ajita roof, why did they carry my daddy in the roof, why did we leave him there, we get the phone, we call him in Jana. Akubuuza even recently young mama, but mommy I think now daddy is fine there in Jana. Maybe kuengeri gye twamugamba daddy mulwadde yagenda mu Jana tajja kudda agamba daddy maybe now he's fine in Jana tugende tumulabeko kati omuganda tajja kudda ngamba yes tugende tumulabeko tubeereyo naffe mu Jana kati n'omutunuulira nga gy'emyaka gye tajja bitegeera kati but eventually ajja mala abitegeere then omukulu yali alaba firimu omanyi ng'alaba omwana yafiirwa taata we naye asobola omukubira taata we n'ayogera naye n'abuuza naye nze nga ettimu ya daddy we njikuba teriiko so n'omanya nti muto bali bagenda ku having a trip towards nga daddy wanaatera okufa oyo omukulu n'aŋŋamba mami kale daddy afudde naye yali yaŋŋamba agenda kumpa ssente za trip ne mutunuulira ne ŋŋamba subhanallah bano abaana nga bato nnyo kati nga naye bambi at that moment alaba trip yenkulu ne mugamba tofaayo tiifa ogendagenda ku trip nja kugulira ebyokulya ogendagenda ku trip mwenna mugendagenda ku trip naye kugamba obwamulekwa abaana Allah yagabirira Allah yagabirira because omuntu waliwo abaana abaliwo ng'alina maama we ne taata we nga tasoma nga n'ekyokulya kibabula naye n'obeerawo ate mwe Allah n'abagabirira ne mubeerawo so bino ebyokuguma it's a process ate abakyala bonna nze bagamba woba Allah agezesa n'omuswiba it is not easy to accept but try to accept you try every single day because there are days you wake up n'owulira nti toyagala va mu buliri toyagala feesinga nsi wawozuka nga you don't want to talk wawozuka nti toyagala laba bantu waliwo we natuuka nga ndaba abantu kati that pity gye bakuwa eyo ogikoowa natuuka nga mpulira nkoyo okugamba ekigambo nga kitalo guma ate wabaawo aludde okukulaba ate nga ye akakulabaawo mba njagala onsanga oŋŋambe ossalaamu aleikum tugere ku bintu ebirala because omuntu wagamba naye nga walaba owulira ng'osaanuuka omutima bupya owulira nga omutima gusaanuuka kati okuguma tekujja mangu but okkiriza n'omanya nti Allah yaleeta there are very many ayahs there are very many surahs there are very many things byosobola okwekwatako booti n'osiba ekimyu
ogamba wano sikraawo n'otunulira ebyafaayo omusalama Allah yamutwalako omwami we n'akaaba nnyo nagaa nsijja funa mwami anjagala nga mwami wange Allah n'amuwamu nabbi n'otunulira suratu Duha Allah yagiweereza n'omanya nti lwaba ng'omukkiriza onafuwa kuba ne Allah okuweereza suratu Duha ne nabbi yali anafuye n'agimweza omulaga nti I've not forsaken you, sikuvuddeeko sikwerabidde, what is to come will be better than what I've taken. Byonna obyekwatako n'olaba n'osoma n'omanya okufa n'olaba those series eza Barazak zonna n'oza n'omanya nti omuntu bw'afa omwoyo gugenda because byonna bina ebikuyamba okufuna closure n'oguma day by day n'obeerawo n'ofuna tawakkul n'ofuna obukkiriza. Teri kirungi nga bukkiriza, oli mukkiriza, teri kikuwa buvumu nga wallahi bukkiriza tekiriiyo. Kitegeeza abamu kibaleetera okubuuza mu ebibuuzo tawakkul no kkiriza n'ogamba kino kyavudde wa Mungu ate ekisoose wange ate sinza asembye. Era kati nze buli wendaba omuntu ng'afiiriddwa I imagine that first feel ngakamugamba nti omuntu wagenze. So tawakkul osigama ku Mungu akugumya n'ekyokubiri kati obulamu bwoba bulina okugenda mu maaso. Woba ofiiriddwa mwami eventually oba olina okugenda mu maaso, oba olina abaana abakulabirako, oba n'osalawo okugamba nti oddemu ofumbirwe. Kyekisinga obulungi ova obusiraamu tebwasibamu tebamuwa emyezi ena n'ennaku 10. Allah aba akwadde omuntu omutuufu, you go on, wakuba kukola oba olina okukola because ebyo byonna somehow bikuyamba to ground yourself, okulaba nti ogenda mu maaso, bintu bingi osaba nnyo, weesabira nnyo, bintu bingi bye boogera ne bikutiisa ng'omuntu avudde n'ogamba subhanallah kino kinantuukako. Ate Allah w'omwesigamirako n'omutima ogwa wallahi Mungu akwanukula. Nze baŋŋambye ebigambo ng'omwami afudde ne ntuuka ne ŋŋamba Mungu oba ongeesiza na kino ate saagala ongeese na kisinga kuba asobola okukugezesa ne bye bakugambye ne bituukirira n'ogamba Mungu ate okugezesa akwongeddeyo. But neebaza Allah nti mu kaseera ako neesigamira ku ye era ye yennyini eyaleeta omuswiba ebyaddirira alhamdulillah tewali kyabeerawo tewali kibi okugamba kyoba agambye nti wosaba nnyo Allah wakati mu maziga wallahi akwanukula. Nasaba nensaba e Makka nensabira abaana bange nensabira Ibrahim Sebunya nemusabira nensabira abantu kwegamba alhamdulillah Mungu oli mumativu nti omusabidde. By the way kyampa obumativu nti musabidde like simanyi wali osabyeko n'owulira nti Mungu akwanukudde. Wali osabyeko n'owulira nga akwanukudde nga kino Mungu nentuuka nga sikyagambye alhamdulillah. Kati awo natuukawo nensaba nempulira nga Mungu anyanukudde. Then emikwano kati okugamba emikwano kyamimu kirungi nnyo okuba omuntu mulamu, kirungi nnyo obutabeera mwerabize. Abantu beerabize nnyo, abantu bambeererawo, abantu banjagala, abantu banjagadde, abantu babaddewo physically, emotionally, financially, people check on you, people visit you. Nze namala ebbanga nga emikwano gyange gyankyalira nnyo nga olunaku nfuna abagenyi abatasukka wansi wa 10 buli lunaku. So osanga omuntu n'agamba eba nekunali n'okubeerawo wankolera booti ne booti naye nga teggwe obyerabira dda nga tumanyi nti kwegamba abantu bambeererawo, abantu ab'enjawulo. So ekisa n'obuntu bulamu bw'okola Mungu ate mu kaseera w'osinga okyetaagira. So abantu kiri nnyo okubeera omukakamu, kiri nnyo okubeera nga teweematirira ku bantu, toyisa mu bantu maaso. Buli omu n'omutwala nga bwazze. Ekise obuntu bulamu obwo Allah abundaze mu 2025 paka kati Mungu andazeeko ku kisa kye. Amiina. So abakyala balina okuguma obukkiriza beekwate ku ddiini. Teriyo kigumyanga oshami mu musaba so okugamba guma naye teyagenda kugamba guma ku ssaawa 9 ogw'ekiro. Ntaliyo. Abantu baba beebase, buli omu yeebasaawo n'olunaku omuntu lwafudde era beebaka. Kuba nze nazuuka ntuva okuziika ku tahajjud wallahi ng'abantu beebase ng'ozuukusa okusaala nentunula bwenti nga ndaba mu ddiiro abantu beebase nga nze atunula nembwatuka nenkaba nga sikikkiriza nti omuntu eyali omuyonje ennyo
yali yeefaako ennyo eyatayagaladde kantu mukoonako nga banakutambala ake yeesimuuza akasiimula engatto wanaatuula wallahi ali mu kadongo ayina akasanyirize k'ebirevu n'ogamba naye sheyi wabeera ng'otya naye banna buli omu yali agamba naye alina okubanga omukazi alina okwegendereza nnyo sheyi ng'ekkanzu yalinayo ku kanzu ya kale endala yazambala off white ne white zinali mulaba mu white ne grey yalina nze ate nga ne white tabaamu yadde akeefunyiza mwafunanga emuzooleza oba walinga olina ozeeyoleza gwe kennyini no ng'ozooza then okugolola nga tayagala lugoye nga manyi bino byogolola ne mwefunyamu akantu akatono bwe kati nga talwambala seeka yali muyonjo banna nga omuntu omumanyira tewabeeranga ku bunkenke naye obuyonjo baali watuuka n'obumanyiira nali namumanyiira nga era n'abantu bembeera nabo mbu simanyi ogenda kati n'ebintu bye nali simanyi nti oba ogenda onywera mu kikopo osooka kimuuza namaza amafumbe kati paka kati ekyo kyankwata bwe mba naakozesa ekintu kyonna nkimuuza n'amazzi amafumbe yayita so akinywamu nga tisimazi mafumbe gayiseemu nga oba oyinza fruits oba ekyo naye kimanyi okuva ewaka fruits ozooza then ozimuuza n'amazzi amafumbe kubanga wukamula era typhoid goba ogize era agendera mu butunda nti engoye ze ng'era omanya n'ozuuka ku makya nti buli lunaku alina obutambaala bwe busatu n'akasiimula engatto akambala engatto esaati ye ng'ebeera waawo empale ng'ebeera waawo kuba yali akeerana nnyo ng'ava masaawa 12 nga zigenda mu 12 so nga oba oyagala obe nga ali comfortable omuntu omumanyiira yali a principled person nga kyayagala bakyagala kyatayagala batakyagala naye omuntu ayitiridde obuyonjo ennyo twalina omusomesa nga muyonjo nnyo nga bulabaseeka nga buli ssaawa tuba tugamba ba mukazi wo naakola atya bannange bagamba omuntu omuyonjo ennyo tabeerekka naye nga tayagala muntu akola bw'ati nnyindo buli kaseera abantu bekwatakwata ku nnyindo buli kaseera nga tosobola musembera nga oseera wekwatakwata mu nnyindo because ennyindo ebeera mu bukyafu so agamba lwaki oba ogikwatakwata kati omala ogikwata osimanya weyita kulatakula olunaku ng'asiiba ne kanzu yenjeru nga tayinaako yadde akantu kayiyeeko balina mu hijab nation yajja nga bannoomi najja kati jjukira twali tukolera twali tumuyise nga biti tutuula ku biti asooka najjayo akatambaala ke nasooka n'akaala ku biti byonna ebyo bwe biti n'ayongerako akookulu kati n'asitulamu bw'ati mu kanzu ye n'atuula waati naye nga mutima ŋŋamba kati ng'atudde waati eno waati naye ngeno yona ataddeyo akatambaala naye ng'atudde wano bw'ati nga mutima ŋŋamba alabika agamba lwa Shamimu naye ono sande tuddewo naye ŋŋamba kati Bukali n'aŋŋamba Shayi Bukali n'aŋŋamba naye gwe kyoba omanya kati oyo akwagadde nnyo omutuuzaawo nangase bunya n'omutuuzaawo ku biti naye nga yenna omulaba buli kimu akyegendereza ekimukoonako buli kamu naye nga mbabula bannaye Sheeyi ekyo nali mwagalako bw'aba yali ayagadde omuntu agwa naye bulungi nnyo kyova olanze bwe bambikira seeka n'amaanyi ganzigwamu ekiro nayimukirawo yanjagala nnyo nanwanira entalo yakwagala bambi kuba muze yamugamba kimu kyokka namugamba seeka kino ekintu tukiyimirizeewo era bwe yajja but he was a man of his word ate era wowangala n'omuntu nga is a person of his word you learn to honor your word yes omanya wagamba ntuli ffenna ye tuli ffenna n'ekyokubiri nga tosobola kukulimba mbu anyiize nti oba musanyufu nga munyiivu gy'ali era agamba ng'akugamba bw'aba anyiiza era ng'omanya ng'omugamba because yali principal ate nga namukamba nga no nonsense oba anyiize era wawangala n'omuntu oyiga omuhandolinga nomanya nti kati ono anyiize oba olina kyokoze okwetonda tekuttanga ku muntu ku nsi kuno naye kati tebakuleeteranga nnyo emisango like kale saaga kitwalanga misango ngamba abantu abajjanga kulyogerako ne Seeka kuba bwe yanyiiganga nga waaba wakkubeera kajja kukubeerako paka wonoogamba nti nsonyiwa munaye wenabeera ne Seeka realize sometimes abantu waba ali at the peak oba lina nnyo kyamugamba omuleka n'omuzza ebbali ng'akuunize n'omugamba naye kati omanyi munaye kino
tukireke nga bebe yali awuliriza nga omugamba kino tukireke ng'era akireka bebe oli ng'omumanyi nga si muzibu kubeera naye wabula ye amazima gamufuulanga wa ddembe tomunyigiriza ng'alina kyamanyi ng'ate gwe olina kyoyagala oyisaawo kati ng'omuleka ng'omuntu omuleka everyone has a right to their own opinion sometimes omuleka kirungi kye yali ng'awulira ng'omugamba gamba woogambye kale abalinamu abaana muyonjo nga muyonjo nnyo bw'atyo nga taata we abaana be bayonjo beenyinyala abaana be bayonjo beenyinyala olwana ono ow'ettaano yeenyinyala wala yagamba iyo ayina esawundi gy'akolaga iyo what is that yeenyinyala lw'oluma ku kyokulya takirya omwana wa myaka ejja naye oluma ku kyokulya takirya gamba that is yours takirya takirya ne bw'okimukaka ate kati munnange abaana tebabakozesa kye bataagala waba tayagala kintu bagenda kubanga taata waabwe waba tayagala kintu era agamba yes very outspoken agamba no mommy I don't want omugwerugwerwa ye agamba me but I told you I want a pink one but I want a pink one naaluleka agamba but I want a pink one okay let me take it but I wanted a pink one n'okitegeera talwagadde naye tayagala tinaye kukunyiiza agamba me thank you but next time you get me a pink one naye kirungi ekyo tebagenda nnyo kukomenya bajja kwerwanira ate tebabanyigira mu ttooke they're very outspoken omukuba nagamba mami but next time don't beat me just tell me you stop and next time just tell me stop you don't need to shout you don't need to shout you don't need to shout n'olyanga ogwerera gwe yakolera emasaka nga omwana ono amanyidde n'akataka oba taata yaliwo nga nabo akibayigiriza ne karakita bajambala kati nenda munaye ate okusooka ndo nali simanyi nti ate ono omutaali bw'atyo kati one time nali mukaka okulya emmere nagamba omwana oyo waba takusaba emmere tagenda kugirya ne mugamba alina okulya omwana alina okulya emmere mubudde kati muwa mmere nagamba kati okitegedde nti waba tayagala kintu tebakimukaka wagimuwa n'agigaana nagamba but I told you I'm still full later omwana katata katage oba walaba n'osekamu n'okusekamu n'ogamba at least by the way n'abaana they're very very comforting omala okusaba nagamba but mommy I've not had you pray for daddy abeera olena agamba Allah please Allah forgive and give my daddy Jana so naawe naakujjukiza nti owange nga sikuwulidde bulungi sooka osabire taata wange n'abaana bambi oddiini abaana balina okusoma eddiini kuba kati guno omulembe mukyamu muko kati olabye ddala ngaomwana olina mukiipingi at least kuba naffe eddiini gye tuliko no by the way tuli ku yabuto nange ndi ku yabuto ey'obuto eyo teggwamu neŋŋamba ku nsi eno weti n'emirimu gye tukola ng'eddiini maama yali tagituwadde bulungi tatuyamba tubeera ku yabuto gy'osinziako n'ogamba nti kuba kati ewaffe ti omukulu oba tokyakwata ewaffe eddiini yali ya kibooko eddiini eyaffe naye nedda naye ya kibooko ku ssomero ya kibooko ewaka kibooko yali nga ya kibooko nga omugenyi w'omwami ajja ati ewaka n'ovaayo nga teweebise kakaaya n'omukwata mu ngalo n'olyoka otuulawo neweetalaatala mu maaso g'omugenyi omusajja oba omugenyi najja n'omuyisaamu amaaso otya oba eswala otya nga omanyi byomusaala ebyo nga twangu bagamba kati zonna zidde musaala za 5 ate ng'ozeetegereza osaala kupaka kulaga nti nasadde ne bakubuuza osaaliraani so tubeera ku ddiini ya butoso kati abaana bato kirungi bonna bali mu masomero ga ddiini amiina so kati omulamwa gwa iftar dino omwaka guno
omwaka guno guli kuki theme omwaka guno tugenda waliyo home eri eyo emukono erina abaana abatasiba susu. Yes, nga susu abayita mubisi. Era eri home wabeerayo pampa, ngoye, ebintu bwebityo tebasiba musulo, so ate baba tebalina buyambi because waliyo complications nga really okumaintaininga omuntu they are a bit expensive. Nti omuntu asiba musulo. Mbadde manyi ebituuka eyo nga mubakadde oba omuntu ali paralyzed, bano abalwadde ba sukaali nga baana bato. Genda ku mirology mulago ojja laba nti buli waliyo ne bebi janga gyali kuba twali tumanyi nti ezindwadde nga prostate, simanyi prostate erina obuzibu, simanya omwana alina obuwuzi bukaago byabakadde n'abaana abato gye bali bangi, so twagala ekyo kirwadde kiba kirwadde, so ogenda twagala genda eyo then n'okugula ensawo za seminti ezigenda ku masjid. Kwa buli mwaka tuba twagala ati netufunayo masjid nebeera byonna tubikoze tuba twagala netuteekako ettafaali ku masjid, so era balinawo ne masjid awo wenyini kweyo home twagala nawo tuteekewo. Kati tutwala pampa, mutwala mupampa, mutwala engoye, mutwala ebyokulya. Manyi usually abantu abakola homes ezo tebabeera bagagga munnange, just guba mutima omusanga nga gyali ng'ayagala. Kati nga omukyalo oyo ow'ekiro yafa emabegaawo yalina home ennene ng'alinamu abaana bamulekwanga bangi banaana ne bebasudde naye bambi eyo jjajja yafa, kati abaana baasigalawo naye teyali mugagga. Abaana balina yabatwala abaana yayita pangisa, kati era abantu kati be bajja ne bayamba. Eri side eri kirwa simanyi ngeri gye nkulagirira naye nga mu kirwa awo mpozi nga oba tufunye budde nekutwala obutwazi naye netufunako kye tubatwalirayoko. Homes gye ziri waliwo omukadde eyo ali eyo emagere eyo ng'ewa Bobby abeera n'abaana abo bonna bazimba amatama n'azimba eriiso n'azimba eddookooli naye talina abateeka na mukazigo abatalina. Nze nagamba abantu natandika okugabana katono ke nnina nga sirina yadde kye nnina nga nange nkyanoonya ekyokulya naye ngaomuntu bwajja nanga amasomo gatugaba n'olukumi. Kati nenzikiriza nti omuntu teweteeta kubeera mutima ate kyobala sometimes abantu bagamba naye bye mukola biteeke mu kamera, so kamera eyo I record them, that's why buli dina ebintu bye tukola biteekako projector, yes biba recorded nembiteerawo for the people abazze ku dina to witness and see that these people are real, these people abantu bye bakola bituufu gye biri. Naye nga sometimes okupushinga ennyo ku kamera kwegamba ebimu tubireka, waliwo ebiba tebyetaagisa, waliwo abantu b'osanga nga teyeetaaga kamera, waliwo abakadde b'osanga kanasanga omukadde yazaala abaana be 9 bonna ne bafa, ayi ne bamulekera abazzukulu ayoza ngoye ku kyalo namutuwako nempulira nga njagala kaaba. Ate munnange olaba otuuka n'oyamba n'otuuka n'ogaana banna ng'olaba olumu togenda nakubamalayo, oba oli ku kino ng'oli ku kiri, oba oli kuono ng'onaawulala ajja bamalayo neŋŋamba kwegamba ate nze abakadde nze baana n'omukadde because omukadde n'omukadde okimanyi aba kyenkana afuuse mwana kanatunya omukadde ayoza engoye ku kyalo nga mugongo ki ate ng'apangisa abazzukulu anti okulya ali eyo mulago eyo munda eyo. Okigenderedde ku thumu nti abantu abasinga okuba nze omanyi nali nkola charities eyo e Mayuge nga buli mwaka emirundi ng'ebiri tugenda naye nga tuyamba abantu eyo mu byalo. Kati emyaka gino 3 egiyise ne tukwata mu kibuga wano naye ekkuulu oyingira awo ekawaala awo wokkaawo n'otya ng'abantu we bali awo bafumbye amazzi abamu gaaguza ekikajjo ne bakifumba nga ekyayi. Okimanyi nze nesimanyi nti babba emmere enfumbe bagamba eri ofumba emmere n'olekaawo akaseppiki oyinajja n'akasitula. Wano mu kibuga wano abantu balowooza abantu bali oli abeeyo n'agamba munnaye nava mu kyalo ndi kati Kampala naye nga wallahi talina kyalya nga talina kyakulya nga talina nga lwaba abantu beyo munnaye balina hope
balina essuubi lingi. Osanga omuntu nga ali mu kagundi osanga ennyumba ekoma wano kati ng'ennyumba eyo weekoma baakubako ebibaawo n'ebibaati naye nga wallahi asuluma alina omusanga ng'oba alina n'obulwadde obumuluma ng'alina empeke zaaliko zaamira n'agamba hajati njagala kumira ddagala naye sinaba nafuna kyendya. So obeerawo n'oyamba kugamba okuyamba n'ekirala kati omuntu kati nga ffe oba okyalina abaana bato ogamba otambula n'osanga omulema n'osanga omukadde n'osanga abantu n'olwa lukumi owaayo n'ogamba kanduweyo ku lw'abanange kanduweyo ku lwashaise bunya kanduweyo ku lw'abantu bange Mungu wewajjula kanduweyo ku lw'abakadde bange ng'otambula naye n'ekirala nze one thing I'm sure of tosobola kumanya byengera Mungu byakuwadde. Ebiseera ebisinga tuyinza oba tusiima naye nga okusiima kwaffe kukoma kungulu nga kuli sugar coated naye tosobola kumanya Mungu byakuwadde paka ng'akuggyeeko oba paka ng'olabye abakuli wansi. Bulungi nnyo. Bw'olaba ate era okusiima okulungi kweko nga mu bulamu osiima nnyo ng'olaba abantu abo abakuli wansi. Buli olaba n'ebino byonna byongamba ebyokuguma buli wendowooza ku bantu ne ngamba nze abaana bange tebalina taata naye ate balya beebaka basoma banywa bwe balwala bajjanjabwa n'ogamba alhamdulillah. Kuba ate waliwo era abalina bombi nga tabiina. Waliwo alina omu ate nga yebambye omwami lwe yafa yadda mu kyalo omuligeeja obulamu bwe bwakoma n'ogamba alhamdulillah. Nze ani Mungu gwakyawadde akakisa akagenda mu maaso n'obulamu. Nze ani abantu tuva wala n'oba nga owaveeyo n'ogamba nze ani Mungu gwawadde akakisa okubanga nkyatambuza obulamu. Olina abantu ab'enjawulo abakumanyi ebintu bingi naye kwegamba life tulina oba so grateful. Tulina oba so grateful. Tulina okukola ennyo tulina okwebaza ennyo okola tulina okusiima abantu tulina okukola ennyo tulina okukola. So ennaku z'omwezi nga 28 Ogwokubiri ffenna ku Africana tebo ya Senemeka. Tebo ya kakadde eriko abantu 8. Kuli mpozi babaako n'emmere kyekyenjawulo ekibeera mu corporate dinner. Kubeerako emmere kakadde olya fruits n'onywa juice n'onywa amazzi n'olya emmere n'okkuta n'oddayo ne weeyongeza n'okweyongeza oba tokkuse bulungi. Kimanyi. So abantu 8 mwekwate tebo yaffe ya kakadde kamu tuli mu Nile Hall. Mikwano gyange mwenna nsaba munkubire enamba y'essimu ne Kulthum agenda tuwa omuntu kwayinza okubookingira oba gwayagala okumanya ebisingawo ku cooperative third dinner tuyambe tugule tickets ezo. Osobola okuba nga toliiwo naye osobola mugamba nti kuliko ordinary oba table zokka. Ordinary 8,000 that's early bird then ku mulyango 10,000. Okay. Osobola ogamba nguliddeyo abantu 10 tickets bajje gwataliiwo togamba nti nandyagadde naye siriiwo kitwale nti bano boogulidde oba n'ogamba bugambi kkulu ezo ssente za tiketi gwe goma nti oba ozikolamu ze zimu ku ssente ezijja okuyambako ku home gye balaga okubeera nga ate bakola charity. So wooli toliiwo n'ekirala kati ku luno twagala kwera sheyi waffe Zakatu Jaria. So omuntu owaayo n'ofunamu nesheyi ne tumukola Zakatu Jaria abaliwo ne baganyibwamu n'abo Allah bwe yajjula nabo ne bakola ki ne baganyibwamu. Waliwo omusiraamu ali okwo waliwo eyakasiraamu kamu waliwo omusiraamu g'atamanyi Zakatu Jaria kye kitegeeza. Bwe bakugamba nti tugenda kukolera sheyi Zakatu Jaria mbadde nsaba okibannyonnyolemu omuntu akitegeere. Okay, kati mu busiraamu omuntu woofa osigaza emirimu egya esatu emirungi oba waleka omwana omulongoofu akusabira n'ofuna Mungu n'akusaasira. Zakatu Jaria byebyo ebintu zakati eyo ekulukuta nti waleka omuti Sadaqatul Jaria nti yeeyo swadaka ekulukuta nti waleka wasimba omuti wadde toliiwo abantu bakyasobola okunagako omuyembe ne balya ne beesigama mu kisiikirize. Wazimba omuzikiti wadde toliiwo abantu bagusaaliramu nti waleka let's say waleka home eyo yabamulekwa nti wadde toliiwo bakyasobola ogyeyambisa ne babayamba ne balya ne beebaka.
ebintu ng'ebityo n'ebirala bingi. Then ekisembayo oba waleka irimu ennungi ng'abantu basobola osigala nga bagiganyibwamu nga bagisomako kati nga Shay yaleka videos ez'enjawulo abantu baziwuliriza abantu bakyazisharinga so buli oli wagiwuliza n'afunamu ekyomugaso oba ekyokuyiga ng'afuna empeera. So tickets weziri naawe osobola okugamba nti nze empaddeyo bwe ziti wadde siriyo naddala abantu baffe abali e Bulaaya mu kisiibo muno tuyitirize nnyo okusaddaaka. So osobola okuba nga toliiwo gwaliwo mwekwata abantu 8 nga bwe twekwata wano ne tugula tebo z'abayimbi tusobolera ddala okwekwata ate no ya layisi tebo z'abayimbi ziba za miliyoni eza 3 kati twekwate tebo mugijjewo n'abalala beekwate tebo bagijjewo tubeere ng'ate Nile Hall ejjula. Eyo ye ennyambala tebali strict ku iftaari dina tebali strict nti mwambale kala bweti shariyayo yonna gy'oyambadde kanzi yonna gy'oyambadde tugenda sasamaza ggwanga kasitoba nga tozze kukola mawulire. Yambadde ng'omukyala omusiraamu n'omwami omusiraamu okujjawo nga zze kukola ggulire. Dina y'abaami n'abakyala buli omu ajje ng'ali decent bakuume ne ku budde abantu olumu tuba ne programs nga nnyingi nga nnungi naye abantu ne bajja baagala kutandika 11 gets open at 2 p.m. Yes. So mujje sawa anti because kati engeri muno gye mubaamu futaali ebintu bingi awo ebikyankana nga mugenze mu kusiibuluka kati tubikolekoleko nga ssaawa y'okusiibuluka tennaba kuba malaato okulya mamwagala genda emmere bw'ati embeere beetabuse ate essaawa y'okusiibuluka eyo ku lusumu tezanyirwamu abantu bati bakyawulira asomesa tuba tetukyalina kyetwagala kuwulira kintu kyonna abasheya abalungi gye bali abakyala abalungi gye bali tulinayo sheya ninaani leero okwogera tulinayo Shay ye surprise but Shay mulungi Shay waffe mulungi wa ggwanga tumuyinayo then tulinayo n'abakyala ab'enjawulo n'abaami ab'enjawulo tujja kwogera ku bintu omanyi kati eddiini darus abantu bagenda mu darus ku mizikiti ku TikTok naye kati ekyenjawulo mweno eddiini yaffe nti this time round tulina dialogue we want it to be versus the people on the panel and then the audience ebyo abantu babyagalira ddala oba omuntu abuuze eno n'abuuze like to be entertaining babaddenga ojja osiibye enjala ekuluma ate bakusomese enjala esooka ekkalakati osumagire n'osumagira twagala kibe nga kiri good this time it is between the audience and the panel wobuuza we bakuddamu so ekibuuzo kyo ekyakuluma edda ogenda kibuuza jangu okibuuze ate ku bintu ebyenjawulo tujja kwogera ku busiraamu bwaffe ku bufumbo ku bizinensi buli muntu ajja vaawo ng'ali content nga wina kyoyizeemu ne bizinensi banaye mugyekwateko nnyo nammwe abatamanyi swala jawo ne weeyamba awo tujja kwogera ku bintu ebyenjawulo ne networking tujja kwogera ku bintu ebyenjawulo ate okuba nga panelisi yakuzzemu naye nga munnogolira nyo somubuuza ekibuuzo n'akuyamba n'akuddamu koolo ate organization yaffe by the way osomesa n'eddiini tusomesa n'eddiini online Shay yavaawo but era still omuntu wajja because era ennamba ezaalinga ku that program ezo zikyaliko omuntu wojja tukusomesa no the elf ne zivaayo ku lulimi. Amiina. So 28 February tugenda kuba mu kisiibo ffenna tugende ku Africana ku lwaseeka waffe ku lwa Shay waffe Maulana Shay Ibrahim Sebunya mukwano gw'abangi mukwano gwange mukwano gwo tubeere nga tuwagira mukyala we n'abaana be n'obusiraamu at large nefutali dine tugitwale mu maaso kubanga ebivaamu ekigendererwa kirungi ate n'ebivaamu biyamba ate era omuntu oyo abeera nga yeetaaze. So kambeerekereze ne Hajjati tumute agende asange abaana oba asange emirimu gye. Obadde ku Executive Media subscribinga likinga bomala sharinge musiibe bulungi mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.